Tange omulungi omwesigwa njagala kwebaza nate olunaku lwa leero olupya luwokoze bwakedde bulungi abali eyo mbalamusizaako nnyo nate mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu abakumya atya Mukama. Twagala okwebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi kyatuwadde. Amiina. Atuwadde ekisa kitambuliremu tukikozese. Ayogera mu Tito 2:5. Kama yebazibwe nnyo. N'olwekyo n'olunaku olwaleero Mukama twagala okumwebaza kubanga mwesigwa, twagala okumwebaza kubanga mulungi, mukulu, ekisa kye kibeerera emirembe gyonna. Ngamba obulungi bwe Mukama waffe yebazibwe nnyo. Njagala kubatumirako nnyo mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo, abali okumpi n'ewala. N'olwaleero nate tuweereddwa ekisa, tuweereddwa olunaku olupya, maanyi mapya, tukitambuliremu. Tito 2:12. Ekisa ekyo tukikozese. Njagala kubajjukiza mwenna ababadde naffe wiiki yonna ewedde nga tutunuulira ku nsonga ey'omubiri. Njagala kujjukiza nti Mukama mulungi. Nzikiriza nti olina kyewafunye, olina ekyagattiddwa ku bulamu bwo. Nkimanyi waliyo omuntu ali eyo agamba nti waweereddwa omukisa. Amiina. N'olwekyo kusabidde naawe tegeeza ku munno ebigambo ebyo bimusindikire, abeere nga abimanyi, abeere nga abitegeera. Tuwangulire wamu ffenna guno mulimu tugulimu ffenna. Nzikiriza nkole bwe nti nkomewo. Oli butereevu ku Just Gospel Media Uganda. Oli butereevu wamu ne bannaffe aba Just Gospel Fellowship Center. Njagala obagamba nti Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Tusinzirawo ku simu yo w'otuwuliriza amayengo we gakoma. Twebaza Katonda atukozesezza ku mulembe guno. Twagala okwebaza Katonda olw'eddoboozi lino ly'owuliriza mwerezaawo muddu wa Kristo Nicholas anzaalimu ebiga w'emizindalo gino egya Just Gospel Media Uganda. Mukama mulungi. Olunaku lwaleero lwa mukaaga. Tulina ensonga ze tugenda okutunuulira. Nga bwe mukimanyi nti buli lunaku olw'omukaaga tubeera tutunuulira omulabe wa Kristo. Tubeera tukugirayo omulabe wa Kristo, omulabe w'omusaalaba. Amiina. Tulina abalabe bangi ng'ekkanisa. Tulina abalabe ab'omunda ne tuba n'abalabe abawabweru, abalabe ab'olwatu. Bayibuli esomesa ku balabe ab'olwatu. Mukama yebazibwe. Olunaku olwo lwaleero tugenda kwogera ku mulabe ow'olwatu. Wiiki eyaggwa eri twali tuli ku bannaffe aba Vatikano. Tukyabaliko tuyimiriddemu katono. Twagadde tusoke tugyewo kano kengenda okulagako mu maaso awo. Mukama yebazibwe nnyo. Ekyombo kirina we kitugusizza nsonga ntono nnyo waliwo video gye ngenda okulaga. Tetugenda nakulwawo nnyo, tetugenda kulwawo.
soke tugendeko mu byawandiikibwa ebitukuvu Bayibuli etusomesa etya. Ali wamu nange edduka mu Bafilipi 3:18 otujja osoma. Bafilipi 3:18 otuseewo balamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Bafilipi 3:18. Bafilipi 3:18 agamba nti kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi. Kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi. Agamba bangi kubanga bangi. Kakulu nnyo akagambako bangi be nababuulirako emirundi emingi, ne kakano mbabuulira nga nkaba amaziga nga be balabe ab'omussalaba gwa Kristo. Kitegeeza nti omutume yajjanga ng'abalaga era ng'abalabula era ng'ababuulira ku balabe ab'omussalaba. Era omutume agattako n'agamba nti bangi. Njagala kujjukiza nti tulina abalabe ab'omunda mu kanisa munda nga bali mu kanisa. Asobola okuba omukubi w'eŋŋoma mu kanisa, asobola okuba lead choir, asobola okuba oyo akulembera, asobola okuba omwegayirizi, asobola okuba omuntu yenna mu kanisa, yenna asobola okuba omulabe. Kino nkyogera saagala okyewuunye, kubanga Kristo mu bantu 12 be yajjayo mu kibiina, omu ku bo sinakindi, 2 ku bo sinakindi, 3, 4, 5 baali balabe ba Kristo ng'amaze nakubajjayo. Ekisooka, bangi ku bo baabuusabuusa okuzuukira kwe, ate nga yabagamba adda ne babuusabuusa. 12 njogera ku kanisa ya Kristo. 12 mu bo mwalimu eyali omuwanika w'ekkanisa. Mu njiri Kristo gye yabuuliranga, mu crusade conferences yonna gye yagendanga, mwabeeramu oli eyali omuwanika, yakwatanga ssente z'obuweereza. Gamba muno nti oyo yali mulabe wa Kristo, yali mulabe wa Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yakwatanga ensawo ey'omuweereza. Bwe bafuna ebiweebwayo 1/10 nga mugamba tereka enkya zigenda mu buweereza. Omukulu kye yakola n'amutunda dinali zaali mmeka? 3. N'amutunda. Yali munda. Kakati mu kanisa mwennyini mulimu abalabe b'omusaalaba, wadde nabo nga bafaanana nga ffe n'emwe bali. Abo bo omulimu gwabwe teguba mulala kumenya kuyuza, kumenya kuyuza. Abeera afaanana nga ggwe naye nga si ye ggwe. Kale tulina bwe tugenda okugenda. Bafilipi 3:18 omufunye, kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi, ne kakano babuulira nga nkaba amaziga nga be balabe b'omusaalaba gwa Kristo.
waliwo video jengenda okuwa ku screen yo zigenda kuba video nga 2 olabe olwaliro emirongooti gye gitutute. Haleluya, ebintu bino birungi. Kale kankwe video eno ogiwulirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkomewo. Obadde okimanyi nti eddiini Busiraamu y'eddiini yokka mu nsi yonna epreservinze headquarter yaayo? Ntegeeza ki? Nti w'otunuulira eddiini headquarter y'Obusiraamu emanyiddwa nga Saudi Arabia, ebitundu 100 ku 100 bonna basiraamu era banzikirizeemu, ate nga Obusiraamu busobodde okugenda mu mawanga amalala awali headquarter z'amadiini amalala ne bujjayo abagoberezi. Headquarter y'obu Orthodox emanyiddwa nga Russia, eno erina abasiraamu 1,077,000 ng'ate mu headquarter y'Obusiraamu teri yadde mu Orthodox n'omu yadde kanisa yaabwe. Headquarter y'Obukatuliki emanyiddwa nga Italy, omuli ekibuga Roma ne Vatican Papa gy'atuula, waliyo abasiraamu 5,400,000 ng'ate bw'ogenda mu headquarter y'Obusiraamu emanyiddwa nga Saudi Arabia teri yadde kanisa n'emu yadde omukatuliki n'omu. Bwe tugenda mu headquarter y'Oprotestant oba ey'obu Anglican emanyiddwa nga Bungereza, eno erina abasiraamu 6,800,000 ate nga bw'ogenda mu headquarter y'Obusiraamu Saudi Arabia teri mukristaayo n'omu yadde okubeera nga waliyo ekkanisa. Mu headquarter y'Obulokole eno emanyiddwa nga United States of America erina abasiraamu 5,800,000 okusinziira ku kitongole kimanyiddwa nga CIAR kigamba kitya nti abasiraamu bali 5,800,000 ng'ate mu headquarter y'Obusiraamu teri mulokole n'omu yadde kanisa yaabwe. Headquarter y'Obuhindu eno emanyiddwa nga India, abasiraamu bali 1,74,000 kyokka nga bw'ogenda mu headquarter y'Obusiraamu teri muhindu n'omu yadde tempo yaabwe. Headquarter y'Obubuddhism emanyiddwa nga China, eno erina abasiraamu 1,025,000 kyokka nga bw'ogenda mu headquarter y'Obusiraamu teri mu Buddha n'omu wadde tempo yaabwe. Oli musiraamu weeyagalire mu Busiraamu kuba eddiini entuufu. Salaamu alaikum. Amina. Omukulu omuwulidde. Omukulu omuwulidde. Eddiini Busiraamu ekisooka mu byonna kye nandyagadde okutegeezaako mukwano gwange ampuliriza oba n'oyo abadde ku vidiyo eyo, obulokole tebulina headquarters. Obulokole tebulina headquarters. Vidiyo giwulidde bulungi nnyo. Obulokole tebulina headquarters. Mukama yebazibwe. Obulokole tebulina headquarters. Obukatuliki bwe bulina headquarters. America tetulinayo headquarter n'emu gye mmanyi. Number 1. Ekyokubiri, tetulinayo headquarter n'emu gye tumanyi mu America nti ya balokole. Tetukimanyiiko ekyo, sikimanyiiko ekyo. Ekirala tugenda kwogera ku kintu ekiyitibwa apostasy. Kubanga omukulu mu vidiyo eno bw'abadde awa okubalirira kwe alina ekintu kyakkaatirizaako kyekiyitibwa headquarters. Muwulire. Obadde okimanyi nti eddiini Busiraamu y'eddiini yokka mu nsi yonna epreservinze headquarter yaayo? Ntegeeza ki? Nti w'otunuulira eddiini headquarter y'Obusiraamu emanyiddwa nga Saudi Arabia, ebitundu 100 ku 100 bonna headquarter y'Obusiraamu eri mu Saudi Arabia. Headquarter y'Obusiraamu eri mu Saudi Arabia. Amina. Nawane headquarters endala Orthodoxy Russia, obulokole n'abusindika mu America. Kakati nawa ebigambo bino wammanga n'agamba nti
obadde okimanyi nti obusiraamu bwokka bwe bupreservinze headquarters era nga bwokka headquarter yaabwe mu Saudi Arabia be bakyasinze okulabika nti bakeepinga omuwendo gw'abantu nga mungi abasiramuka era n'omuwendo gwabwe ng'abasiraamu mungi ekitali mu headquarters ndala okugeza nga Vatican nti mu Vatican ojja kugendayo ojja kusangayo emizikiti bw'ona agenda mu Hindu mu India ewali obubuddhism nga headquarters ojja kusangayo emizikiti gy'abasiraamu bw'ona agenda mu America ojja kusangayo abalokole naye ate ojja kusangayo n'emizikiti naye ate eno mu Saudi Arabia ewali headquarters ez'obusiraamu togenda kusangayo makanisa omukulu bw'atyo bw'asomesezza nti togenda kusangayo makanisa eyo mu headquarters ez'obusiraamu. Kakati omuntu n'amaliriza ng'akugamba nti eddiini busiraamu yentuufu kubanga mu Saudi Arabia ewali headquarters z'obusiraamu teriyo wangi teriyo makanisa ate ewali headquarters z'enzikiriza endala ojja kusangayo emizikiti. Omukulu n'amaliriza ng'akugamba nti eddiini busiraamu y'eddiini entuufu. Mu njogera eno nina ekintu kye ŋŋenda okugamba olunaku olwaleero. Waliwo ekigambo bakiyita apostasy. Apostasy ngeri yonna gy'obeera okipronouncingzeemu ninga kiri apostasy kiri P-O-S-T-A-S-Y apostasy kiddemu okisperinga P-O-S-T-A-S-Y apostasy. Apostasy kiri mu buli nzikiriza yonna. Njagala ompulirize mukwano gwange. Kiri mu buli nzikiriza yonna. Mu bakatuliki waliyo abavaamu ne bava mu bukatuliki ne bakrossinga borders ne bagenda mu buyisiraamu. Waliwo mu balokole abakrossinga ne bava mu bulokole ne bagenda mu buyisiraamu. Waliyo abava mu buorthodox ne babuvaamu ne bagenda ne bajoininga obuyisiraamu. Waliyo abava mu buyisiraamu ne bakrossinga ne bagenda mu bukatuliki. Waliyo abayisiraamu abakrossinga ne bavaayo ne bagenda mu nkiddemu ne bakrossinga ne bavaayo ne bagenda mu bulokole. So it is all over. Kyetuyita apostasy y'omuntu okuva mu nzikiriza eyo n'agidenouncinga n'agamba nti nze olwaleero nsazeewo sikyali mulokole, ngenze mu batabuliki, ngenze kutema mpale, nakwata kadomora genda manju kabinika, ekyo kye ŋŋendako nsazeewo.
apostrophe, he or she denounces the faith. Sikyali ekyo. Kati ne wabeerawo ate abalala abagamba nti nze nsazeewo nange nvudde mu butabuliiki, ntegedde Allah si ye Katonda omutuufu, bulijjo byensinza sibitegeera, nvuddeyo ngenze, n'agenda yonna gy'abeera agenze. Ekyo tukiyita apostasy. Mukama yebazibwe. Kakati Obuyisiraamu bulina kye tuyita sharia law. Obuyisiraamu bulina kye tuyita sharia law. Mu sharia law mulimu ebibonerezo, mu byo mwe muli n'ekyokutta. Okutta nga bw'onalaba nti eggwanga libeera n'amateeka, ne mu mateeka ago mubeeramu ekibonerezo. Singa omusango guba gukukutte, ofuna ekibonerezo, era ng'ekibonerezo ekyo kisobola okubeera ekyokuttibwa. Mukama waffe yebazibwe. Nga bwe tulaba mu ndagaano enkadde eya Bayibuli, mulimu ebibonerezo ebyavangamu nga byakutta. Mukama yebazibwe omulungi. Now, tutunuulira Bayibuli ne tutunuulira Quran. Apostasy, omuntu ng'avudde mu Buyisiraamu. Tuli ku nsonga ey'owooluganda atugamba nti headquarters z'Obuyisiraamu mu Saudi Arabia teriyo headquarter ndala yonna mu nsi yonna ekola Saudi Arabia kyekola. Nti Obukatuliki mu Vatican, Obuyisiraamu gye buli, emizikiti bagizimbyeyo, abantu basiramuse bavudde mu Bukatuliki bayingidde Obuyisiraamu. Naye ate ewaabwe mu Saudi Arabia headquarters teriyo makanisa, bantu basiramuka busiramusi, teriyo makanisa. N'agenda ne mu Bahinduism, n'agenda ne mu Balokole, n'atuwa nti America ye headquarter yaffe, nti mu America emizikiti gye giri, abantu basiramuka ne bava mu makanisa ne bayingira mu mizikiti. Kati n'asigala ng'akugamba nti Obusiraamu ye ddiini entuufu kubanga erimu abantu bangi. Olaba ne mu headquarters z'ewaabwe, headquarters zaffe mu Saudi Arabia teriyo makanisa. Bwatyo bwakyogedde, teriyo makanisa. Naye ate ewaabwe gye tuli ewaffe tebaliyo. Information efaanaganako bwetyo ebeera weak. Omuntu akola okunoonyereza okufaanaganako bwe kutyo abeera so weak mu kunoonyereza, abeera so weak mu kunoonyereza. Kankuddizeeyo vidiyo eyo ogiwulirize nkutwale mu maaso. Obadde okimanyi nti eddiini Busiraamu ye ddiini yokka mu nsi yonna epreservinze headquarter yaayo? Ntegeeza ki? Nti w'otunuulira eddiini headquarter y'Obusiraamu emanyiddwa nga Saudi Arabia, ebitundu 100 ku 100 bonna bonna basiraamu era banzikirizeemu, ate nga Obusiraamu busobodde okugenda mu mawanga amalala awali headquarter z'amadiini amalala ne bujjayo abagoberezi. Headquarter y'obu Orthodox emanyiddwa nga Russia, eno erina abasiraamu 2,27,000 ng'ate mu headquarter y'Obusiraamu teri yadde mu Orthodox n'omu yadde kanisa yaabwe. Headquarter y'Obukatuliki emanyiddwa nga Italy, omuli ekibuga Roma ne Vatican Papa gy'atuula, waliyo abasiraamu 5,400,000 ng'ate bw'ogenda mu headquarter y'Obusiraamu emanyiddwa nga Saudi Arabia
teri yadde ekkanisa n'emu yadde omukatuliki n'omu bwe tugenda mu hedikota y'oprotestant oba ey'obu anglican emanyiddwa nga bungereza eno erina abasiraamu emiliyoni 6,800 ate nga bw'ogenda mu hedikota y'obusiraamu e Saudi Arabia teri mukristaayo n'omu yadde okubeera nga waliyo ekkanisa mu hedikota y'obulokole eno emanyiddwa nga United States of America erina abasiraamu emiliyoni 5,800 okusinziira ku kitongole ekimanyiddwa nga CIAR kigamba kitya nti abasiraamu bali emiliyoni 5,800 nga te mu hedikota y'obusiraamu teri mulokole n'omu yadde ekkanisa yaabwe. Hedikota y'obuhindu eno emanyiddwa nga India abasiraamu bali emiliyoni 174 kyokka nga bw'ogenda mu hedikota y'obusiraamu teri muhindu n'omu yadde tempo yaabwe. Hedikota y'obubuddhism emanyiddwa nga China eno erina abasiraamu emiliyoni 25 kyokka nga bw'ogenda mu hedikota y'obusiraamu teri mu Buddha n'omu wadde tempo yaabwe. Oli musiraamu weeyagalire mu busiraamu kuba eddiini entuufu. Salaamu alaikum. Oh, Dawa TV Uganda weeyagalire mu busiraamu, obusiraamu y'eddiini entuufu. Kale kiringa ng'olwaleero bwe tunaagenda mulingi nze naawe ne tugamba nti tugenze mulingi kwekuba bikonde kuba biri kujja kugibwako omuwanguzi naye nze ne bansiba emikono. Bwe bansiba emikono lifu n'agamba nti kati mutandike. Olowooza ngenda kwerwanako ntya? Olowooza nze ngenda kwerwanako ntya? Kakati Saudi Arabia yo nga yo kye yakola yayingira ne Christianity mu ringi. Kati negamba refri nti nedda nze ngenda kulwana emikono sigisibye naye Christianity mugisibe emikono. Kati Saudi Arabia netandika okulwana oba ne basiba Christianity ekitambala ekya black ku maaso, Saudi Arabia netesiba maaso. Saudi Arabia ekisooka eri ku nkola eya Sharia law. Amawanga mangi ag'Abayisiraamu olwaleero gali ku nkola ya Sharia law. Uganda nayo ekipushinga eyagalebere ku nkola eya Sharia law. Amawanga ag'Abayisiraamu mangi gali ku nkola eya Sharia law. Number 1 mu Sharia law Saudi Arabia kye bayita Apostasy, omuntu okuva mu nzikiriza eyo ogenda mu nzikiriza endala, musango nkiddemu musango ogusobola okuleetera okuttibwa. In fact bakiraga nti musango osobola okuttibwa. Saudi Arabia kitegeeza ki? Oli mu ringi naye gw'olwana naye mumusibye emikono naye oli mu ringi. Kakati Saudi Arabia Obuyisiraamu bukkiriza abakazi, omusajja okubeera n'abakazi 4 n'okweyongerayo, bakazi 4 n'okweyongerayo. Kino tekiri nti buli ggwanga lya Muyisiraamu nti gye kiri. Tekiri nti buli ggwanga ly'Abayisiraamu nti lirina enkola eno. Amawanga agamu ag'Abayisiraamu gabeera n'omukazi omu mu maka, abalala bayina abakazi bangi. Kino kitegeeza ki? Nti polygamy mu sisitimu yaabwe ng'eyaki Islam ezaala buli mwaka osobola okuzaala abaana 4 omulundi gumu, n'oguddako 4 sinakindi 6 omulundi gumu. Mukama ffe bazibwe. Kitegeeza nti multiplication yeeyongera. Kati ate mu Christianity omusajja abeera n'omukazi omu, kitegeeza family emu buli mwaka egenda kuzaala omwana omu oba 2 singa babeera bazze nga balongo. Kati kana kakodyo
kaleetebwa okwongera okuzimbya enamba eno. Saudi Arabia yo nga yo tekkiriza kobeere gwe kennyini. Nina vidiyo gye ngenda okuwa. Kobeere gwe kennyini ali mu ggwanga erya Uganda ng'oli mu Isiraamu. Teri Musiraamu ava mu maka nga Mayisiraamu n'agenda mirembe. Either bagenda munoonya bamuzaalukuke oba kumutemako omukono. Abamu babagamba mundeetere omutwe gwe, aleeta omutwe gwe muwo ssente. Kitegeeza nti okuva mu Buyisiraamu ebbanja oba ekibonerezo ky'osasulwa kubeera kujjako mutwe, kubeera kukutta. Naye ate mu Christianity omuntu bw'ava mu bulokole, tugambe avudde akoze denouncing, akoze kye tuyita apostasy, abadde naffe n'agenda akoze okusalawo kw'omutima gwe, tetulina kibonerezo kye tumuwa ngaffe. No, agenze. Tetugenda kumulondoola, akutte ensawo ye n'asalawo n'agenda. Teriyo kakiiko kagenda muzza wansi kamubuuze kajojijoji w'ebibuuzo. No, ekyo kyokka kiri mu Islaamu nti yegenda okuwaako embalirira era omusango gugweramu Sharia court kubanga amateeka gakukwata ovudde mu Buyisiraamu. Kati muntu kiggwe gw'olowooza mu Saudi Arabia family nga yaba Isiraamu agenda okuva mu Buyisiraamu abukoleko kye tuyita denounce ng'akimanyi nti wembuviiramu ensingo bagiteeka ku lusaniya, omutwe gwange gugenda ku lutiba. Era nga ne bw'oba ng'odduse ewaka ne bakunoonya bakuteekako kye tuyita bounty nti amulabyeko olusaniya omutwe nze wengulabirako nkuwa obukadde 10. Kati ekyo kye kiri mu Islam mu Saudi Arabia. Apostasy bagiwerako omuwendo gw'ensimbi. Muhammad oba Budala alokose n'ava mu Buyisiraamu, omutwe gwe tugwagala. Ekyokubiri, amakanisa bagabaninga ng'eggwanga erya Saudi Arabia teririna nteekateeka yonna yakulabika nti batumbula oba bakwata amakanisa gabeere legally established mu nsi eyitibwa Saudi Arabia, since nti bo baagala okwesigaza ekitiibwa nti ffe founders b'Obuyisiraamu bwatandikire newaffe, n'olwekyo tetwagala muntu yenna agenda kubunaabuula, tetwagala makanisa wano. Teri kanisa mu Saudi Arabia eri open erina media nti eno TV channel eri authorized kubeerako njiri, kubeerako deliverance, kubeerako kusumulula bantu babuulira enjiri. Kizibu nnyo okukisanga mu ggwanga erya Saudi Arabia. Era bannyinaffe abali mu ggwanga erya Saudi Arabia basaba bebbirira, basaba bakukuta, era bangi ku bo babakaka bukasi okuyingira Obuyisiraamu. Abamu ku bo muli mu mawanga ag'Abawarabu. Amawanga ag'Abawarabu bakama bammwe bangi babakaka okuyingira Obuyisiraamu. Abamu ku mmwe n'emisaala gyammwe girwawo okuyingira ku akawunti zammwe olw'ensonga nti muli bakafiiri. Bo tebakola na bakafiiri. They don't associate with kafiriuna.
now babesitala kubanga temuli bayisiraamu era okubonyabonyezebwa kubeera kungi mu bifo ebingi eby'abayisiraamu olw'ensonga nti muli bakafiiri bo baabawa etteeka nti omukafiiri si mugandawo, omusiraamu ye mugandawo. Kakati ate bwe tugenda mu mawanga amalala agatali g'abayisiraamu, kye tuyita Apostasy, omuntu okuva mu nzikiriza eno n'agenda mu nzikiriza endala, kye tuyita ekyo kyo tebakirinaako buzibu. Teri tteeka mu Uganda ng'eggwanga nti omuntu bw'ava mu bukatuliki n'ayingira obuyisiraamu bagenda muggyako omutwe okusinziira ku mateeka g'ensi eyo. Tekiriiyo mu Uganda. Teri tteeka ligamba nti omuntu abadde mulokole n'olwekyo kati ayingidde mu kiyitibwa obuorthodox oba ayingidde mu kiyitibwa obusiraamu nti oyo bagenda muggyako omutwe oba bagenda muggyako okugulu. Tekiriiyo. Omuntu akulosinga n'ava mu bulokole n'agenda mu buyisiraamu ne basigala nga balamu, teri n'omu gwe banoonya. Naye n'eggwanga Uganda eritalina shariya, owulira taata Sawiya, taata Sauda, taata Bubeka, taata Kalimu olusiramu kabwat olulokoka ng'amuzaalokoka, bw'aba badde amuweerera ebyokusoma bikomaawo, bw'aba badde ayina ebintu byagenda omukolera busika bikomaawo. N'ekirala ekiddako kutunula mu shariya lo, mumugjeeko obulago, mumunoonye. Ekyo nno kyekiri mu ggwanga erya Saudi Arabia. That's why nti amakanisa tegaliyo. Bwe gaba nga gye gali mu kisiikirize, tegavaayo mu lwatu. Naye ate bano baganda baffe bwe bagenda mu mawanga gali, of course badduka mu mawanga gaabwe olw'ebizibu, ntalo teziggwayo, ne bagendako mu mawanga gali amalala. Bagenze mu Australia, bagenze mu New Zealand, bagenze mu USA, bagenze mu Bungereza, Sweden. Kati ne basanga nga amawanga ago amateeka constitutional rights zaabwe tezikugira muntu. Balina kye bayita democracy, balina kye bayita freedom in worship. Nina video gye njagala okuwa wano nkwongereyo, kanjikuwe wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tunatera maliriza, kanjikuwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Islam says no compulsion in Islam. Well, it's in religion. Why killing those who leave Islam? Okay, that's a very logical question. Now, is killing others justifiable? Wuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza omuzeeyi ono byayogera. Akunnyonnyola nti mu Buyisiraamu penalty nga Saudi Arabia ey'okuva mu Buyisiraamu. This depends on where you're coming from. If you're a Muslim, you said yes, this is a prescribed punishment. If you're a Christian or a Jew, you know that this is an eye for an eye, a life for a life, etc. So yeah, this is part of the divine religions. Now we come to no compulsion in religion. No compulsion in religion means that there is no hardship in religion. Allah did not order us to do something that is beyond our ability. Allah did not order us to fly.
or to walk on the water. All the religion is easy for all human beings worldwide to practice and implement. This is what is meant by La ikraha fi din. There is no compulsion in religion. There is no hardship in religion. As for a penalty, when a person rapes your sister, tortures her, and kills her, if there is no compulsion in religion, would you advocate for the death penalty or not? Definitely you would say yes. Those who go around and sell our children drugs and make them addicted to meth, to crack, to marijuana, these are people who spoil and corrupt the earth. Would you advocate in killing them because putting them in jail or fining them would only encourage them to engage more? The answer is yes. In religion, as a Muslim, Allah is the one who tells us to do or not to do. So for you guys in the West, freedom of speech is honored. In Islam it is honored as well, but with boundaries. When you come and say that it's part of my freedom of speech to slander your mother, to say trash about your sister and daughter, we say, hey, wait, you will be flogged 80 lashes, because this is not acceptable and not permissible in Islam. So in Islam, it is not up to you to embrace Islam and then apostatize, because we have rules and regulations. You don't want to accept Islam from the beginning? Don't. Remain in your religion. But to come and accept Islam and then leave Islam, this is a crime that is the cardinal sin. This is something that has to be punishable in Islam to protect Islam and the Muslims. And throughout time, they are a negligible percentage, less than a percentage even, those who reject Islam with the grace of Allah. Look at the Muslims. The only country that may consider implementing execution for apostasy can be Saudi Arabia and Iran. Maybe. And this is Allahu Alam how it is implemented. Yet, the fastest growing religion in the world is Islam. What does this tell you? People in Indonesia, they can apostatize whenever they want. No one would tell them that this is wrong or will put you in jail. You change your religion to Christianity, whatever. No problem in that. So, this should not be something that deters you from thinking of the whole big picture. It's like someone saying, I hate violence and I hate cutting people up, so I'll not be a surgeon because I don't like blood. Look at the bigger picture, helping people, saving people's life, etc. And likewise in Islam, this is what we have to do. And I'm afraid that this brings us to the end of today's session. Kamebazibwe nnyo. Omukulu omuwulidde, ebigambo byo biwulidde. Islam eprotectinga ekifaananyi kyayo ddala okusingira ddala mu Saudi Arabia. Bonna baddamu ekibuuzo ekyo nga batya, bakitiira ddala. Lwaki Abayisiraamu bwe bagenda mu mawanga amalala obasanga ku streets babuulira enjiri, dawa, bakiyita dawa, babuulira enjiri ku streets, obalaba ku streets z'omu Bungereza bali mu kubuulira njiri, obalaba ku streets z'omu America
bali mu kubuulira njiri bakola ne kye bayita riots. Abayisiraamu obasanga mu Australia, ngambye okubasanga obalaba ku streets nga bali mu kubuulira ddaawa bakutte emizindaalo gye bayita kolokolo. Balina n'amawanga, balina n'ezi radio mu mawanga amalala ne TV babuulirako Buyisiraamu. Naye ate bo ewaabwe kizibu okugenda mu ggwanga erya Oman n'oggulawo radio station nga yabalokole. Kizibu okugulawo ekkanisa mu ggwanga erya Yemen oba mu Oman oba mu Saudi Arabia nebeera open. Kizibu okutambula street ku street obuulira njiri do to do, mulokoke, Yesu abeetaaga, muve mu Busiraamu. Bajja kukwata bakuteeke mu kkomera bakuttireyo. Yeti ate nga we bagenda mu mawanga amalala babakkiriza, si musango. Naye ate bo ewaabwe guba musango. Mukama yeebazibwe. So oli bw'avaayo tulina olunyiriri luli mu Yokaana 16:2. Mukama waffe Kristo ng'ayogera bwe baana babonyabonya ne babasuula mu makuŋŋaaniro weewabwe ekiseera kijja buli anaabattanga anaalowooza ng'aweereza Katonda. Yokaana 16:2. Banaabasuula makomera banaabattanga, naye buli anaabattanga anaalowoozanga nti aweereza Katonda. Yokaana 16:2. Yokaana 16:2. Kati abantu bano buli we batta ne batta omuntu alokose, bo balowooza nti baweereza Katonda. Era enzikiriza yaabwe eraga nti omuntu bw'otta omukafiiri, bw'ofa n'omukafiiri yempeera mu jjana. Uganda, laba Uganda abasiraamu mubasanga ku street, abalokole mubasanga ku street. Kitegeeza nti eggwanga likuwadde freedom okweexpressing ekyo ky'oyagala ne ky'oli. Naye Saudi Arabia tekikirizibwa. Saudi Arabia tosobola kukola public gathering, balima batambule, emizimu gigende, abantu basumululwe, ekigambo kitule mu bulamu bwabwe. Tekisoboka. Kati ensi ezimu ezigenze ziweebuuka mu sharia law ze zitandise okutaataamu amakanisa nga gyegali, ne nago gabeera mu underground, gabeera mu ziwoteeri, gabeera geekukumya eyo munda, gabeeranga masabo. In fact zo amakanisa bagatwalanga masabo, bakitwalira ddala nti eyo lubaale gyatuula ne basamirira eyo, abo basamize bali eyo. Mukama yeebazibwe. Ati ffe tubuulira Kristo mu mawanga, bo nabo babuulira daawa mu mawanga ne batambula. Naye ate ffe batusiba emikono mu ggwanga eriyitibwa Saudi Arabia. Omukulu lyayogeddeko nti headquarters zaabwe teriyo headquarter ndala yonna, nga bonna agamba nti Abaorthodoxi mu Russia ojja kusangayo Obuyisiraamu n'emizikiti, mu ggwanga ery'omu America ojja kusangayo Obusiraamu n'emizikiti, naye mu ggwanga erya Saudi Arabia tojja kugisangayo. Ekino kitegeeza Obuyisiraamu bw'amaanyi. Weak information. Omuntu yenna abaira yogera ekigambo ekyo abeera so weak, munafu nnyo mu kunoonyereza, kubanga lino eggwanga lifugibwa ku sharia law,
eggwanga erya Saudi Arabia eri ku sharia law wadde nayo batandise okuginaanulamu, batandise okugiwewula. Abakazi tebavuganga mamotoka mu Saudi Arabia. Obuisiraamu tebukkiriza mukazi kukola mulimu gwonna, ayina kutuula waka ne bamukolerera bukolerezi, ayina kuzaala buzaazi kyekyoka ekizibu kyabeera alina. Now olaba abasaudi abakazi abamu batandika okuvuga amamotoka, abamu batandise n'okubalingiriza ku bifo ebyobukulembeze. Mukama yebazibwe, akadde katuweddeko. Kiki kingezako okutegeeza nti omukulu nga bw'abadde annyonnyola waggulu owa Dawa TV ti obusiraamu bw'amaanyi mu nsi yonna. Obusiraamu si bw'amaanyi mu nsi yonna nti kubanga babuulidde nnyo enjiri, no, wabula balina strategies ze bakozesa. Esooka ye y'abakazi abana. Musajja omu afuuka spam donor mu bakazi bana. Kitegeeza omwaka gumu agenda kuzaala abaana nga bana oba 6 oba 8. Omwaka gumu singa abalina abakazi nga bazaala, omwaka gumu basobola okuzaala abakazi abaana 6 oba 7. Kati ate eno ffe waffe mu balokole aba Bayibuli tukkiriza omukazi omu nti gwe olina kuuma kako nga kati ka kibiriiti. Mu mwaka gumu bw'aba takuwadde baana 2 ajja kuwa omu, oli akubiseemu. Olaba ennamba bwegaziwa. Kati ate bo bakyambe nti kasitova mu Buisiraamu kujjako mutwe kono nti omutwe gwange nkyagwagala kansigale mu Buisiraamu. Mukama waffe yebazibwe nnyo, akutukamaliriza. Mbaagala nnyo, Mukama abanjagalire. Tuddemu olunaku olw'enkya ku Sande. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Mukama abankuumire. Bye bye.